Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulekayo mukwano mubulango webali kubeera ng'okyali mukulaba program ey'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV Tukole nange freshest nakawere mama mami Wedlin byonna lyeyagala libompita munange nazaala ki baby girl banaye kirungi kiwanvu kyeru kinene kyeyagala kirina ebigalo ebirungi kirina ebigere ebirungi banaye kiri ekyana ky'effumbe kirungi ki baby Wedlin mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga ate tugenda ffenna ejjinja Bujagali Road naye nga tetunagendayo kugamba wano nkyali ku Malakai Ecology era kati gana amadaala gakutwala mpaka ku ruumu endala waggulu n'ekyo mukwano si olina okujjako ku Malakai gwe ate bw'otajje ku Malakai abaana oli bagamba ki Malakai Ecology esangibwa Kitende era ng'osobola okukolerawo reception y'embaga osobola okukolerawo birthday party graduation party tea party zi surprise zonna naawe okujja n'owumulakoko n'owumulyakoko waneeno ku Malakai Ecology Ekitende mu kaseera kano mukwano anegamba nti Sharitas by the world fe tulina gowns changing dresses maize dresses gomesi ez'abagole emishanana atutegeka omukolo gwo gwonna tulina cake decoration video n'ebifaananyi MCs buli kimu ekikwatagana ku mukolo tukirina toyagala kuzunga jangu tukolere buli kimu ku mukolo gwo era nga munnange tusangibwa ku Nkurumah Road wakoma zibe bakiyita Sal Complex gwayagala okusoma ebyenviiri naawe jangu tukyabawandiisa jangu osoma ebyenviiri obeere nga ate obeerako nekyomanyi obeere omukazi alina kyamanyi omulimu gw'enviiri gulimu essente ate nga capital si mungi capital jangu osome tutandikira ku mitwalo 10 tulina dene boarding ku Sharitas by the World School of Beauty jangu mukwano osobole okusomesa ebyenviiri mukwano gwange njagala okutegeeza nti abaana bebusoga balina waaka bamuna era nga munnange omukyala omulungi American Height ku luno naye yabadde lubuto twali tugenda kubeera bambuta aba babiri naye yo olwamaliriza omukolo bwati mukolo gwabaddewo nga leero enkeera ku makya n'azaala ki baby boy ekirungi era congratulations mukyala Jackie Nabirye congratulations munaye wafunye double blessings n'oyanjula leero enkeera ate n'ozaala ki baby boy era nga yabadde ayanjula omwami Mutebi Kasim omukolo gwabe gwabadde mulungi decoration yabadde mulungi engoye ze zabadde nnungi kyali ekikazi nga kyeyagala ate omwami si alina zibbuca ez'enjawulo bannange yatutte ennyama yatutte ebintu yatutte abanene yabadde ayambadde bulungi nankutuseeko omukolo guno gwa Nakawere munnange Nakawere Jackie Nabirye congratulations katulaba omukolo guno kyova ku Delta TV Tukole nkwagala nnyo mukwano nabibala bubi mama ebyomukwano bisobedde bannange nabibala bubi nnyonnyonnyo nalowooza biri nkomya ku mayiro 10 naye raba bwe tutunse maama tutuno tuli ku mayiro 10 ntebereza amata okudde mabega nga kuba kumala bye mu bulago ssebo eno mu 10 byokya naye tebinyuma okusinga ebyeri mu 10 yabannange natuukayo nti eno simanyi wansi bakawero ku maaso kantuntunu olabika bwe wansiba simanyi najengenda bannange rabwe mpalabanya mu nnyambe wankola ky'omutima gwange gwali gweggala okwegula walayira titoyogera na mukazi nonemererwa naye manyi galavuga ntwala simanyi naye olabika mutima gwange guyambe tugumenya ogufuula ebisooto wankola ky'omutima gwange gwali gweggala okwegula walayira titoyogera na mukazi Mutemu akalulu ak'endawulo leero lunaku lwa isanu mwana we Katumwa wakitati nze ebyange bimanyi weewaawo ebiseera ebisinga ntembeeta ensonga ate ng'ebeera si masonga weewaawo kubanga embuga batulambika okutembeeta ensonga si masonga ziba ttaano bwe kiba nga kiri bwe kityo mwana wange otuuse ku wankaki weewaawo tete ntuuse gye wansi wekubanga kuli bwegutyo era ddala kituufu olabanga naawe otuuse njagala onnambike bulungi obuuyi obwo kyekiriyo wafaayo kibuzibu ki bwe tutuuse taata gye wansindise walungi era walungi ddala taata yogera amazima weewaawo taata tuzindiddwako ogambye ki taata ng'omuganda wagamba nti mu lujja temuba kkubo ng'era buli akyala aba mugenyi weewaawo taata balabisenga bagenyi so si bageyi
Yeddati. Toyagala kuŋŋamba nti nabagadde okuneeterebako olunaku lwali. Weewaawo ddati. Bwekuba nga kuli weeguti. Weewaawo. Kuliko abatembeeta bakulembedde oba omugabe. Tati kwali. Njagala kumanya. Yeddati. Munnabyabufuzi oba nedda? Taata nsuubira munnabyabufuzi kuba ogenze n'okisinnyako taata. Nendaba nga taata ayaggayagga. Awanise omukono ga munnabyabufuzi. Yeddati. Bwe kiba nga kiri bwe kityo. Weewaawo. Wano ewaffe mu Buganda. Yeddati. Akantu ako k'okutte. Yeddati. Abaganda bakayita mayiki. Mayike. So nga ate omuzungu akayita microphone. Microphone. Buti ebusooka bakiyita batya? Akadookoli. Bwe kaba nga kakadookoli. Yeddati. Mwana waife nenzo ogema akakadookoli. Yeddati. Okamumpeere. Weewaawo tati. Kitango omulungi. Bulira. Ffe tuto. Mwe bandi. Kitango omulungi nga yeffe abeddira emiziro ebiri mu Buganda. Oguli wano oguli wano. Bwe tutababambwa, taata tubeera bangabye ensamba nga yeffe bamulindwa. Abavudde ku kyalo Namataba mu Kyaggwe era nga tutabye Namiryango wano. Mwe muli ku mulyango gwange. Bwe guli mukulu. Mwana mulenzi n'okwo omutambuze. Weewaawo mukulu. Jagadde okumanya. Iye. Kwabo bawayise nabo ani asinze okusanyusa mu mukulu twayise n'omusajja omukulu ennyo Sebaana Kizito. Yaliwa. Nga taata enkokola zituludde obuuyi obwo. Iye. Ate nga awerekeddeko omukulu w'ekika ky'ab'enseenene. Aliwa. Hajitwaha Nkata. Bakubanga kuli bwe. Obaye njagala kumanya. Iye mukulu. Wano mu ggwanga Uganda. Iye. Okuli embuga zonna. Mpulira mukulu. Songa wano wokyadde ne waffe tuli Busoga. Iye mukulu. University mu byonna. Iye mukulu. University kijjo singa okwagala. Mukulu university tulina nnyingi. Nati kyenkugamba. Makerere tutyala eriyo tiya gaasi. Ani amuteekayo? Mukulu bw'ajja ali bongi wakokalakasa tekugwa Makerere. Affe twagala yeebulemeeza e Bugema. Gye mwetaaze. Bwe guli mukulu. Mwana wange selector. Teekayo. Tuli maiso ga Katonda. Katonda kitaifu wo mwigulu
tukwebaza olw'olunaku luno walutegeera nti bidda kubaawo era tukusaba byonna byonna ebijja okukolebwa mu kifo kino nga tubiwonga mu mikono gyo nti byonna byonna olina okubikulembera kubanga niwe asinga mu byonna byonna abagenyi abajja okukyala mu lulya muno webala okubatambuza emirembe era tusaba byonna byonna ebijja okubaawo okuzaalibwa mu maka muno tusembezebwe mu mirembe obwire obwikaikanye n'embeera ate tutusigale nga tuliwo n'omukwano kubanga abaije kukyalira ife kuzaalibwa mu maka gano. Neebaza Katonda olw'ekisa kino kyatairewo kubanga amaddi bagatandise aye tukwebaza olw'ekiseera kino kyotairewo byonna tubisale ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. Wanji mukulu eyo mulimu abalwadde mukulu temuli balwadde naye mukulu tukuterwa emitiana bwova ewa mama Fine bulinga taata odda buloba kale kyoyagala okuŋŋamba mukulu tubale tulobedde ku baana kale mukomewo ku mukulu abaana bantu bakubira mukulu kati tuzze naye nomanyi kibaddeawo kubalumyamu kweguli mukulu abo abaana bonna boolaba ye mukulu bagonda balinga mitayi mukulu nze mbalabe gino ejja sitiiru wali kupalamuka kale mwananga basawo aliwo alina akato wanje taata okyaliyo gyendi taata oli bulungi ndi bulungi taata otyo bwobanga oli bulungi njagadde osookonyaniririzeko ku bagenyi abo bali mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu njikuza akakade kalamba akawa twali kulimba bantu wallahi billahi tallahi ojikuze kakade njikuze kakade akachi netugeza netusumulule ebbasa eyo nga temuliimu kakadde muntemeko omutwe bagisumulule wallahi amazima gennyini nkakasa abantu b'ekitundu kino n'awamu bendeese tetuviiridde mu bbanka tutaddemu akapapula akakadde akakolako ye taata tubekebejjeza kakasa ye taata ogeza okwetegereza ngeza okwetegereza bonna tubakebedde nga bali bulungi naye olwo gwe tusanzeemu ng'alina temperature eri waggulu ng'omutima gukuba nnyo kituufu nga gumuteera muno tukebedde BP ng'eri waggulu kati nga tetubitegeera taata gonsingako zinateekamu ssente gwe n'omaliriza ye taata omusalidde magezi ki kati amagezi ge tumusalidde twali twagala tumuweeyo Jacqueline Queen wangi tumutwaleko ne mu Jacqueline Clinic abiri ng'ajjanjabibwa atereere abange engalo ez'amaanyi badde manyi bamutwale wa Dokita Hawa Kambatoro abayina baraka uwaga abayina baraka uwaga abayina baraka abayina baraka uwaga abayina baraka nenzo namusizeeko ku bagena abo abali mu maaso Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibya mutaba sebo. Ije tuli munnaffe. Sibya mutaba nnyo. Ensiiba eneba yawe wano mwe musiga okumanya ensiiba yaabwe. Kale mwena mwe bali kutusangaaza. Kale. Tuli basanyufu nnyo era ddala engalo doli kuwulira obuuyi buno. Lunaku lwakusagamba leero tusagambe ye twatuseera Kibumba waife ow'omwekendi
wansi obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo ate n'eddiini tetukkiriza Eh, pozi muli baddiini ki mukulu ffe tuli basiraamu muli basiraamu kuba omwarabu agamba nti allahi fuama walau kana baswira omugenyi muzibe newankubadde nga aba alaba amazima tutegedde n'olujja lulimu ebijuujulu omwaweeyo kyoyagala okuŋŋamba iye nti abo badde balisinga oba eddiini ebalagira mukulu eddiini eragira kuvuga moroka laavu fo kati bakyalina mbeke mukulu bakyali ku laavu tu eri abamu bali ku wano abali abo iye kale abange emizire egyama eradde nnyo munnaffe tujjidde mu moroka mpya netusanze na hampusi mukulu ebintu byansomera iye naye abo baana asoma nga mukulu owange newuunyiza owange wangi mukulu njagala okutegeeza iye abo bazzukulu bange balujja luno mukulu mbalabu naye no bakate bave ku ssomero basoma naye simanyi obadde nze mukulu banjijukiza olulambula ne twalambula nga nsoma pulayimari lwali lute bwe twagenda mu nzu natuukira ku kinyonyi kye bayita ostrich abaganda bagiyita maaya Mpulira. naye kubaddeko omu ng'anyenye ekifuba alinga maaya neŋŋamba ki kye tuliko tusanze okuba ssebo ne bannyabo iye kabe mukulu mukuliko amakubo mukwano tujjire mu motoka mpya nange nziraba ye zinyirira okufa obufi gambye abange engalo ez'amaanyi mika 210 abange engalo ez'amaanyi wagamba nti muyimuke mugende kubanga kino si kiwumulo kyammwe kati mwemukolawo kyawo mutambule mubakubira engalo ez'amaanyi kitange omulungi tulina ensonga yaffe ey'obuwangwa nga tingala ino nga muluya muno munumbayo mulimu omuntu ow'ensonga ino nga n'obwamaanyi waife yimwe gwe mwalonda okuba omwinongozi waimwe ayinongolera oluya luno mu butuufu obw'okwinongola ng'ajja kwinongola ife abayidde okwinongoka tuyinongokere walala niimwe abamulonda okuba omwinongozi waimwe era kitange omulungi nze nina mukoba tulikwidanga omusana guliku nga n'abatyami b'ekiketezo bano bakyaime aye tujja kutuuka nga bukaali kyabakuba ngu wowenze maama nze nfiire konze ngoma esiimye waime mufa mwogera kitange omulungi ne mugamba ngenda kujja ne bannange bonna abajja naŋŋamba nange ngenda kuvayo nzije mbalonde mukoze jjajjange obama yafatanidde kuno vida mukulu yafata nafuluma mukulu taata ng'oyo senga ow'ensonga yaŋŋamba babeera Masaka bonna babiri waliwo ow'ekyabagaaza tagenda kujja balina amatikira naye ayagala oli ow'okkaalo nsonga n'abanjula baba tuli kusaba n'obuwombeefu bajje bamwete ayide wano akukobera amazima oba atwidde atya yayidde atya tumane yatwidiwa yatwidiriyi Nasonga kusenga eyantegeka senga kulembera This is Offshore Entertainment and Events. ononsonyiwa okuyita kasiribago nga musinde gwa Ssekoko nina ensonga enemeredde etuuse mu luya muno mwana mulenzi oyo golaba mu maaso go nze wana ayogedde ebigambo bingi nga nebimu sibitegera sibiwuliranga nako ekyamazima mbadde mmanyi bulwadde bwe bumuluma naye ategeezezza nti yali jjajjawajjajjajjajjaawe eyamuliisa kasiddi ebigambo kwe kuba ebingi njagala kumanya abantu abo bamanyi abantu bano bamanyi okyalaba okwanjula n'embaga